ekisa kya Mukama kingi kyendi kingi gy'oli. Mukama yamanyi okulonda, Mukama yamanyi okuyiya. Obisinga Yesu, obisinziza amaanyi. Sinze Mukama, erinnya lyo lyeriba ligulumizibwa. Aleluya, sumulula abawambe bwetugikuba abalokole. Banene endala nnyingi, mwebale kutuwagira na kutubeererayo. Abalaga nti yo okusinga mu nkukutu senga musanze mu musokolosokolo, mumusanze mu hoteri ng'asooba naye olw'okubanga mwannyinaze mugamanga muganda wange my sister n'omwana we muli bannayuganda muleze Gloria mubeereddewo nga bafunye akalungi bakalaze eggwanga. Nti aba ne tufunye akalungi kikino ekirungi si kibi. Abawala bagamba nti abamala weza myaka 3 kwa 35 okubanga balaga omuntu waabwe. Gloria yalaze obwo bagamba kagambo ki? Myaka 3 ndowooza abatannafuna bufunyi. Myaka 3 abatannafuna bakyasaba afune. Era waba afunye alaga nga Gloria bwe yalaze. Omuntu abitandikira ku myaka emeka kuba kati bagamba baby Gloria akulidde ku data waffe. Baby Gloria naawe myaka 18 omuntu afumbirwa. Ate kisinziira buli omu alina okusalawo okwe. Ate buli kintu kiriko ebiro byakyo. Omuntu ayinza oganjaga kufumbirwa ku myaka 28 nga yagamba kanfumbirwe ku myaka gyange gino tuzaale abaana baffe tukole emirimu emirala. Ekisinziira wawulira ekikulu asomye tatuswazizza abadde mwesigwa mu ggwanga tewali kibi kyakoze kutulaga muntu ne tumumanya. Abasinga bagamba nze njagala musajja alina ssente naye ye okusinziira ku maama agamba Gloria yafunye omwami alinga kitaawe. Bali abawala relationship zaabwe ezigenderera ku ssente omusajja waba talina ssente nze sisobola mwagala. Obagamba kagambo naye kakati essente muyingira mutya mu kya ssente mutegeera mutya nti mukoddomi waffe talina ssente. Mukoddomi waffe alina ssente yesobola. Gloria tosobola mubiizaawo kabe enviiri ze ziri expensive n'engato gy'ayambala. Kati gwe mulowooza ye abatamanyi naye amanyi. Bameka abagenzi n'abasente mwezi gumu nga bavuddeyo. Omwana waffe wabanga asazeewo genda ne mukoddomi waffe mumwagalize ng'eggwanga tetukipikaamu kukyonoona kintu tukiwagire. Ate saagadde mukwambe mukoddomi waffe nti alina ssente. Mukoddomi waffe alina ssente, kashi ziri ku mmeeza alina ssente, kintu kiri mu ddiiro ssente weeri. Mwagala tumugambe nti alina bino na bino na bino afuna obuzibu. Bintu tubikwesa eri byalina ebyobugagga. Tukwesa ebyobugagga bya mukoddomi waffe biri ekyo. Kati tubirage bakole ki bya Gloria naye. Mukoddomi waffe twawulidde nti naye akuba mukundongo. Kirungi oli engeri gyakuba endongo noono n'abanga bagikuba. Munaamuna kyalinga. Ne bagikuba nga bakwatagana basobola bakwatagane mu ngeri eyo. Kirungi ssente weeri mujja ggiramu. Bagambe yakagambo kamu bubiri bo nga abaana. Ng'abaana bakuume kye batulaze tutuuke ku ntikko yaakyo. Walemu okubeerawo omuntu atabula leeswasiku yaabwe yonna ate ono ali bino ate ono ali bino. Kubanga bajja kuvaayo omuntu aleeta ekifaananyi oba aleeta olugambo lwonna lubatabule. Naye balemu okuwuliriza omuntu yenna beewulirize bo bombi. Kola abantu awo demo bategeze 13. Banaye 13 tugenda kubeera hano ku Selena 13 Apple. Tugenda kubeera hano mu gospel kikadde. Tugenda kubayimbira ennyimba zonna nze Debora Kitonsa. Ngenda kuyimbira ekisa kya Mukama kingi gyendi. Mukama yamanyi okulonda obisinga Yesu. Nyingi aleluya sumulaba wambe. Tugenda kubeera live. Tugenda kuyimba live ku luno oluyimba lw'otusaba lwe tuyimba. Ennyimba enkadde ezo abamu tugamba Debora nakulabanga oluyimba olw'ekisa kya Mukama naluwulira ndi mu P4 nazaala n'abaana jangu olabe omukadde akola ki atakaddiwa jangu kuyimbire nakulaba ngenda kutuula bibuuzo bya P7 jangu kakati tunkuyimbire olabe tugenda kuzina dansi eri yennyini nga bwe tuyimba.
magumba katonda atukumya amagumba gaffe agazizza bujja tuli bato olw'ekisa kya katonda so kati bwe nabagamba twakulaba mbalaba mu tiktok yange mbalaba nga tiktok yange lidde bula kisa kyekitonsa namugamba mitwakulaba dda maama wange yali azaagala ennyimba zo maama muleete dadi wange yali ayagala ennyimba zo olw'ekisa kyamuka muleete ku show mujje tubalabeko namwe mutulabeko ennyimba ze mugenda tusaba tugenda kuziyimba ate nga nempya tuziyina ku Serena wano nga 13 epo tubalinzi ekituufu kiriki mwe abayimba nga mukyali bato oba twayimba nze nalokoka nina emyaka 9 notandika okuyimba okuyimbako saakutandikirawo nembeera mu mukama waffe nalokokera na mu kkanisa ya Ssubi katonda n'atugyeyo mpolampola nentandika okuyimba ndowooza nze omwana nentandika okuyimba dda myaka giweze simanyi nawenjobudde bukyali ne tuyimba mu bakasajja nsani zaabo be batuwagira okufulumya ennyumba zaffe bakasiwuukira bataata baffe abo abawummula be bayamba okufulumya ennyimba zaffe so kati mujje munyumirwe gospel kikadde ne bayimbi bannange bonna bagenda kubeerawo Katalikeka waliwo akatambi akabadde katambula ku social media nga kalaga oba nga abantu bagamba nti omukyala eyabadde trending ku social media yalabikibwako mu kyaki ya Pastor Bugembe nti yandibadde amutwala oba beesana gwe nga omukyala aludde mu industry ya gospel bubaka kiboyinza okuwa musumba oba kikyoyogera ku nsonga eyo kakati oli mwannyinaze ate muganda wange kakati abantu si be bamusayirawo nti balaba nti basiimye bandi babakikkiriza ye yalina okusalawo abantu bo nga bo be balaba oli mwannyinaze yagenda okutwala mukazi we bagenda kubeera babiri entalo bagenda zibeeramu babiri kati abannayuganda beebale kumwagaliza musumba wange era mwannyinaze mulungi nnyo n'oyo yampa ku mmotoka gwolaba oyo musumba Bugembe yankwatira ebisumuluzo by'emmotoka n'agimpa motoka so kati mwannyinaze ddala n'agimpa so kakati nze ngamba tumuleke ayeesalirewo kati bwongamba nti abantu babadde bagamba abantu be bagamba ye yalina okugamba era tumulinze yagambe agambe naye gwe mukulaba okukola banga omukyala atuukiridde okubanga agenda n'omusumba kati nze sinzaalaba nti atuukiridde mukulaba okukwo mukulaba okwange ate kati nyinza okugamba nti tatuukiridde katonda yakebera emitima nange sikimanyi mutima gwe kubanga abantu tebawasa muntu ndabika ye bawasa omutima ate omukazi ali eri munda mu mutima gw'omuntu kati sobola gamba nti tatuukiridde kubana bangi nnyo be bamutaddeko nti ono ayagala oli kati n'agamba ono ngamba oli n'ekiri nti tulinde ekiva mu musumba kyanaatugamba nti kati nvuddeyo bannayuganda ono ye muntu mwebale kumwagaliza bino abantu babikola kuba bakola ki baagaliza musumba waffe tebabikola lwakubanga tima balaba bamwagaliza mwebale nnyo mwebalire ddala naye tumuweeyo akaseera katono kigenda kuggwa agenda kuvaayo atulanye ekituufu